It's a beautiful Sunday, lunaku lwa Sunday, tubebaza nnyo mwenna basobodde ogendako masinzi so mukuliko eyo Mukama mulungi atumazizaako omwezi omukadde atutandise omwezi omupya ogwa February ebintu bingi ebigulimu naye nga tuzza abaana ku masomero ekyo kyo kikyaliwo. I'm sure nti weekend zino ebbiri ewedde esembeyo ya January nene ya February nga nnya buli omu atuta omwana we ku ssomero. I think it's today by the way mukuliko eyo nnyo kajja mumukalabye badage abazadde mwebale nnyo mulimu mulungi gwe mukoze bataata bamaama nga mututa obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abazadde abamu bazaala buzaazi ne balekaawo. There's being a mother and being a parent. Naye mwebale nnyo mwenna abakoze omulimu ogw'ettendo nammwe abaana bazeeyo ku masomero amweyise bulungi gwatanaddayo ng'okyali wakasabira bazadde bo bafune ssente ate nawe osobola okuba ng'oddayo. Mbabuuzaako Sharon Mirembe, of course Ellen ya Valentine etuuse. Valentine etuuse tugenda beerawo omwaka guno tuli ku Canadian Hotel wano ku Mutebi Road abamu bagiyita Kaguje Road abamu Mutebi Road osobola okuba ng'otwegattako. It's always fun atunyumirwa. When was the last time you went out with your lover? When was the last time you went out as a couple? Mwasemba genda di out gwe n'omwami n'omukyala ne mweyagalamu ne mwesanyusaamu mujje tubategekedde ekiro night to remember ekiro eky'essanyu ekiro ekyokusanyuka gwe n'omwagalwawo tulina aboogezi ab'enjawulo atugenda laba bandi ng'etukubira omuziki abantu bagenda kujja batuwa testimonies about love about marriage. Theme yaffe y'omwaka guno eri love a lifetime sacrifice yagala okusalawo okw'olubeera. Tulemeddwa nnyo okusalawo generation eno naye lwaki mujje aye tubeere nga tumanya era omuntu osalawo ddi era osalira waani kati kansalewo kubanga ensi enjogerako nti nduddewo okufumbirwa bangi babikoze naye jangu tube n'ensonga ey'amaanyi ate nga gujja kuba mukwano. Tubaaniriza okuyingira emitwalo 12 omwami n'omukyala gogamba njagala kujja nzekka emitwalo 2 kapo emitwalo 12 olinako ekyokulya n'ekyokunywa neggwe asasula ekyebiri kyo ojja tuula wali olaba aboogezi ab'enjawulo owulirize bandi ng'ekuba omuziki togenda kufuna kyakulya ku ezo ssente saagala ojje ng'osasudde ekyebiri kyo ogambe saalidde emmere nedda naye mujje ate it's going to be a beautiful night. Kwayagala obookinga ticket enamba y'essimu eri 0700 38 17 ogamba I want a ticket, I want to book a ticket, reserve for me a table nja kuba nzija n'omwagalwa wange. Mbaaniriza nyina omwami of course abaddeko nnyo wano ku show zaffe nabasuubiza nti tugenda kwogerako nga tweteekerateeko olunaku lw'abaagalana ne theme yaffe tugenda otambuliramu omwezi guno tufune abantu abateekateeka ddala abantu abagenda mu bufumbo. Obufumbo bulungi, love is beautiful naye kusalawo kwa lubeerera. Abamu batugamba kyoyingiddemu si kyangu naye tekiba kyangu. Katuuzeeko atutandike programu yaffe olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba papa. Kale nnyabo. Yesu yeebazibwe. Ekitiibwa. Okay, mulungi gwaffe omulala ate nga tukufuna wano ku Delta TV. Nnyabo. Nsaba obuzeeko okubalabe. Banaye mwenna balamusizza nnyo abalala ba Delta TV. N'essanyu lingi nnyo mukyazzako wano mu studio. Neyanza nnyo neyanze eki. Amina. Mwebale byonna bye mukola nga Happy New Year. The same to you. I last saw you last year. Okay. Kati nzize nama ne wakairu ne nkulaba. Naye gwe n'otandaba. Nange nsanyuse nnyo. I can say Happy New Year. Oh, okay, thank you very much. Kaka tugenda tandika okwogerako. Tulina theme y'omwaka guno. By the way, y'omu ku bantu tugenda obeera nabo ku Valentines. He's one of the people agenda okubanga bogerako naffe ku lunaku olwa 14 that is February. Tugenda kuba lunaku lwa Ash Wednesday ate tujja kuba lunaku lwa kusatu. N'olwekyo ova okusiikibwa evvu ojja genda okoleko ate olweggulo ojje ku red carpet. Yambala smart, yambala akagoye omwami okatakulabanga ojje naye agambe waawo nina omukazi nawe omusajja alabika bulungi, come smart. Anyways, tulina theme yaffe y'omwaka guno tetutambuliddemu omwezi guno ogw'abaagalana nti yagala okusalawo okw'olubeerera. Love a lifetime sacrifice. Nga gwe omuntu ateekateeka abafumbo abagenda mu bufumbo obutukuvu omuntu yandisazeewo ddi? Kibuuzo nno kirungi. Kubanga omuntu okusalawo kiteeka kubeera nga otudde n'osooka weerowooza omuntu ky'omutuufu gw'oyagala okusalawo ogenda naye mu bufumbo. Ekisooka otuuka okumanya gwe ngenda naye mu bufumbo wa myaka emeka egirimu nga nti nyingenda omuntu
wa myaka bwegiti waliwo emyaka emito waliwo emyaka kivuka waliwo emyaka egyeki kati olina okusalawo kuba kuko kubanga obufumbo buba bubwo n'olwekyo gwe olina okumanya egi ki gyogenda okubeera nayo okuyingira nayo mu firidi eyo n'ekyokubiri we kenyini otuuka okuba mutuufu otunulira ku beauty y'omuntu efaanana etya kubanga abo bwe bagenda okuba kuzalira abaana bwojja okuba nabo abaana kubanga kisinzira ku saidi zombi obulungi bwe buli butya ddala anaasobola okubeera ng'ajja okuweereza abaana balungi tojja kwejjusa tojja kugira ki wadde ekya beauty yinza okigira naye nga tetujja kiraba wekiri kubanga obulungi ekintu ekirungi nakyo kikola ki kinyuma ate kyagalibwa osobola n'okukiraga omuntu singa kiba kirungi so kikuhaidinga nga nti anga ali wali naye nga tosobola namwanjula mu bantu nakyo beauty nayo eki nkulu ate nekyala mutuufu olina okumanya karakita ye karakita omuntu ono olina okusinzirako olabe karakita ye genda eri etya otakinga time okustadinga omuntu gwogenda naye mufumbo kubanga obufumbo bwogendamu bwalubeerera nolwekyo okumanya karakita ye eri etya ate nekyala kyolina okumanya ennyo dignity kyo nakyo kikulu nnyo kubanga embeera zonna ez'obulamu bwo ogenda kubeera n'omuntu oyo era mu butuufu n'ekirala oyinza okumanya family background ebikwata ku mwagalwawo eryeta abantu be bafaanana batya abantu be beeyisa batya otegedde kubanga family background nkulu nnyo mwomanyira balina ekirwadde oba ekyobukonvu bwe ekigoberera mu family kubanga ogenda okireeta ekintu ekyo mu family eyo otegedde yakusalawo nti ngendagenda nenuuwa naye kamunoonyerezeeko kunoonyereze turashinga kyogendamu si kyakaseera buseera tis life time yogyona nolwekyo olina okumanya background ya family y'omuntu oyo bwogenda okukola ki okuyingira naye mu bufumbo ate n'okumanya education ye naye nakyo kimatalinga omuntu ono omuyigirizeeko waba simuyigirizeeko nga si gwoyagala ng'okireka okumanya kyomuntu gwogendaku kubanga butuufu amagezi mugabana amagezi abaana bagabana amagezi gammwe education ene ematalinga nnyo mu bufumbo ematalinga kubanga n'abaana abo osobola kusanga family nga baana basipendingako sente nnyingi naye nga biki nga tebabikwata nga kumbe there is a generation curse somewhere chasing the generation yonejja nolwekyo ensalawo embi eyinza okukuleetera ekizibu mu baana bo naye ekirala kyolina okumanya ennyo ntuufu God fearing atya katonda ddala balina eddiini famire eri etya ddala mu butuufu katonda bamumanyi era basobola okuba nti abaana benaba nabo ne famire eno nga ntambula nayo ddala tunaba ffenna nga tutya katonda buyinza okuba nga definitely gweyo naye nga ate ye muno sikyali nolwekyo kiba kituufu kiba kikulu nnyo otegedde kale nekyo kiba olina okukyetegereza ennyo naye ekirala kyolina okumanya HIV status ekyo kiba kikulu ekyo kimanya wano in the process of this relationship oba mugendawo tugende before you make a lifetime commitment mwekebeza nomanya muyimidde mutya nolwekyo kiba kikulu omanya nti omuntu ono gwengana naye ddala mutuufu siinako naffenna tuli perfect kati mugende muzaale wala abafuna abakyala this is the true story erimu sagala gamba nti eri waffe kale teri waffe naye eri mu bulamu bw'ensi eno nti osanga abantu nga beeyagala ne babeera bonna naye nga ne batafuna zadde mu bwangu ddala ose and they start blaming one another gwoyina ekikyamu osobola ogamba patinawo tugende twekebeze tulabe oba ffenna tuzaala ati ekyo bwe kiba nga kizze mu mbeera bwekyo kubanga tuyinza okugamba nti buli family na challenge kati kijja mu challenges nga mwasala okuba mwenna kati abo challenge eyo
nzo kusanga nga munzo kubanga munno tazaala fine no kukinonyeza naye kukinonyeza tuyinza kisalawo mulina okugenda mu medical doctors tuyinza kugenda mu bano zigudde zitya kandabe wano zaalise bwe ziti nedda olina okugenda mu abo abakugu medical doctors ne babakebera ne balaba ddala musobola okukola ki okufuna mwana muyinza okulwawo naye nga mujja kuzaala family ezimu zirwawo naye zituuka okukola ki waliwo kye twandiyise nti there is a chain mu families ezimu nti eno family tefumbirwa katugeze ennoonyereza ku mwami wange naye nga banne bonna bo si bafumbo naye ye nga ayagala kumpasa ebyo byonna bimatalinga ngeri okusalawo okw'olubeerera tebimatalinga ekyo kubanga kusala okusinziira ku muntu muyinza okubeera mu family naye ngaoli yetala byokufumbirwa ali mumasanyu ge yebyabwe naye tekiyinza tosinzira ku ekyo. Athimu yaffe egamba love a lifetime sacrifice yagala okusalawo okw'olubeerera batunnyonnyina ebintu byosooka okutunuulira oba byolina osooka okukola ng'ogenda okusalawo okw'olubeerera bannange teyayogedde mannya ge abamu beebuuza bannange era ekisabo beyanjulireko namubuuza sipiidi amanya gange nze Mikaeli Luwenda Masengere gemanya gange mbeera ku kyalo Kabojja byokola ndi musajja engineer ndi muzimbi byenakubukamu era mbyagala nnyo it's part of my life. Wow, that is beautiful. Ate nga ateekateeka n'abo abagenda asomesa Tuesday class ekyengera era bateekateeka ekyengera nakamala myaka 14 mbateekateeka. Mu kuteekateeka omuntu agenda mu bufumbo twogereko ku ekyo kitwala ki? Kuteekateeka agenda mu bufumbo eno okutwala kinyo kiyetaagisa nga mwembi musazeewo bwe musalawo ffe tuteekateeka abasazeewo olwo tubateeka mu bufumbo abatanasalawo tuba tubaagaliza bwagaliza netubawulira sona naye abasazeewo kugenda mu bufumbo abo tubateekateeka. Omuntu wajje tugeze nzize gy'oli njagala okufumbirwa ndi ready nzize kunteekateeka ekibuuzo kyosooka okumbuuza ekibuuzo nze n'omwami wange nze ne Emma tutudde era ekibuuzo kyesooka okukubuuza nti musazeewo tusazeewo bwe muno musazeewo kyemugendamu njagala kibategeeze kyemugendamu kubanga olugendo olumugendamu kutambula oyo gwosazeewo okubeera naye obulamu bwe bwonna bwosigaza ku nsi osazeewo okugenda n'oyo kati n'olwekyo ne tutandika okuteekateeka ng'omanyi nti osazeewo ddala omuntu gw'ogenda okubeera naye obulamu bwo bwonna bwosigaza ku nsi bwogera nti ye ono gwesazeewo okubeera naye kati awo then kimu ne tukola ki biki bye mutusomesa eyo omanyize sinaba kujjawo naye nga nange nasalawo wano wendi era ndi mweteefuteefu oli wangamba nti Sharon will you marry me mugamba tugendeyo batuteeketeeke ndi ready. Okuteekateeka abafumbo abamu bakirowooza balabanga ate oba oledi tubadde ffenna myaka 2 myaka 10 myaka baba bafumbo already kiki nnyo kubanga kino sacrament tulina okutegeeza obukulu bwe sacrament okola ki ndyogendamu obulungi bwalyo n'ebizibu byolina okwewala oba okugenderera ng'oyingira esacrament eyo kati ebintu ebyo olina okubimanya n'olwokuba ogenda mu kintu abamu bajja nga balowooza naye bagenda okuwulira nga butuufu mbadde sikikola ki sinakyemmanyi babeera n'emyaka 3 naye nga babadde bepatisa mu mbeera zaabwe ze batambuliramu naye nga tebatambulira mu proper channel engeri zaabwe ze batambuliramu ekintu nga si kyentuufu naye olwekyo wano tubategeeza engeri gy'olina okutambulira mu kkubo eryo paka ku nkomerero era tubateekateeka bulungi nnyo era bavaawo nga bonna bamativu. Obufumbo nno bulabika bunyo sinabulabika naye bunyuma ebirungi ebibulimu bingi nga bitya nga okunjagaza obufumbo mbuyingire nga nzizeewo. Obufumbo bwa kitiibwa kubanga omuntu ng'ofumbiddwa ofuna ekitiibwa mayi mukyala gundi wuuyo era mwami gundi wuuyo olufuna erinnya
juga nti kati nuyatu nti mwami gundi mukyala kigundu muyajja kati ekyo kyakitiibwa kikusobola okumanya nti bufumbo bwakitiibwa bufumbo sacrament eri kusembeza ku Katonda noba ng'otambulira nani ne Katonda kati obufumbo bunyuma nga bwegamba obufumbo bunyuma kubanga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna ng'owulira muki mu bufumbo. Kuba kusalawo kwa lubeerera okwerekereza byonna. Trust me, atuba n'obulamu nga tuli single. Kati kangeze nze nyumirwa nnyo okulaba movies. Nfunye pattern tayagala movies. Kwerekereza kwenkana ki okuli mu bufumbo? Okay, obufumbo ekikulu kibulimu ti mwembi mulina okubanga mukkiriziganya. Bukanya ku kintu kubanga omuntu gw'ogenda okugattibwa naye tuyingira mu bufumbo obwo tobadde naye ebbanga lyonna famire ye erina byeyagala nabo balina byeyagala mu buto ne mu buvubuka ate gwe naawe ova kuki kati mutuula ku mmeeza ne musalawo obufumbo ki kyolina ocontributing era eri munno kikulu nnyo naye si tobeera ku receiving end mufunako ki kingenda omumufunako nedda naawaayo ki eri munnange okyoteka nogani kino nkirese ku lw'obulungi bwaki bwa munnange neweerekereza nogani kino nkirese kati bwekyo tubengena kutambula ndisigala laba mupiira gwa Arsenal gwa ssaawa nnya za kiro kanzire wakansange munnange yes kubanga eyo embeera gye mwasalawo mwembi okolaki okkiriziganya bwe musalawo ogamba nti mupiira ate ne munno mwagazise kyokolaki bufumbo kwagazisa munno kyoyagala mwagazise. Wow. Atugenda wumbulamu but love is if you love something ne munno kimwagalize ate munyumirwa omukwano nti oba kyoyagala nkyagala tugenda kunyumirwa tujja kuba tugenda out ffenna atuwagire maniyo nga nze ndi wa maniyo nga goli wa Arsenal naye nga tuli mu feel yonna tuli mu house emu tuli mu mukwano ate tukola bye twagala nga ffe abaagalana. We are promoting love tuli mwezi gwa mukwano which is February mwe muli Valentine olunaku lw'abaagalana teekateeka okuba omwagalwa we ekirabo bannange tandika okutereka ssente tubuzaayo ennaku ntono nnyo gift your lover bannange doesn't take much okubulabo buno bukomyawo omukwano nze ngamba Sharon kano kamumpeere nga tuze ku Canadian nja kukola surprise zonna ze munaba mwaga katuumulemu tumaye tukomewo tovaawo tukyakuweereza.